That is Faridah Nakazibwe for you. Baba de wali ewa papa eranga olaba lino eriwala lino diri lyana eryayogera mbu Bruno ke yakikubira seconds tewali mbu yakiyitamu olukwakwa yawo so baba de kumeza yemu nga bali wali ewa papa mesa kisemakula emezi eno waliwo sponsor eyawadde Faridah Nakazibwe sente n'agigula n'ateekako Bruno oyo muwala mama Saithi mama yoyo yennyini bamuyita Vanessa. By the way abaana bagamba nti mukyala mukulu oyo ekisa kyayina si mukyala mukulu anti baba nawe wache babyogera mukyala mukulu tebalabangako mukyala mukulu naye mbobwedda agira nanyiga mukko Vanessa is beautiful kirabika bulungi ekikazi kirungi ndeka kati obusungu kuli abadde abujjawa Bruno anti baade bamutunuzaamu kamera ate nga okimanyi nti ye yategedde nti amawulire gateeka omukuba yandiguze mmeeza ye omwavu ate okola entondo andi kakati awo mukyala mukulu we yabadde akudaalira yenna ateekamu obusungusungu alagira ddala nti ekintu kitambula naye era Vanessa oluusi olwakuba Bruno lwabadde luluma naye kati vidiyo gundi yabadde akwata yaki babadde bali happy nawe yengono teyabadde happy abantu zegwese bawo baja tibani ababadde ku Serena bonna badde mu kusireyinga ate ngera ayagala obbalaga nti twabadde bali bumu era tuli bumu ne Vanessa simuyinaako buzibu by the way n'omwana we alabika tava wa Faridah kati yagezaako muwakkeya omwana tali wa nere be nabikola kwegula maganze eri luvubuka luvubuka ne mwana Faridah mubeereddewo nnyo Faridah mubeereddewo ekyemanyi bonna bebeereddewo kati ono amubeereddewo muki ani bba wa Faridah ate yagambako mbu bbaawe anti nkubuuza ani bbaawe alina bbaawe teyafuna omugundi eyali eri ebweru oli yali mufferere ne bana ekyamukola bubi ekisajja ekyo gwesaawa zino olowooza Faridah abeera waatya bagamba mbu abaana abo abafere obalaba agenda e Dubai n'akola ku ssente ze ng'alina omukazi wano gwe yeepikira kati wamala omwepikira nagenda n'akola ku busente n'agula amakanzu ag'ebbeeyi ennyambala agenda mu Serena alabika bulungi n'amweggula ekirevu wakiba tekiri bulungi n'akisiiga tinti n'awunya bulungi omanye abakazi obaagala abasajja abawunya obulungi baagala nnyo abasajja abawunya kati oyo waali wa Faridah oyo oba baali bamuyitaani yeetega bulungi ate nga muvubuka omulaba alabika Faridah yakolima bannange nagenda okulaba gundi omusajja nino okimanyi nti bwe obuzibu bw'ebikazi ebyo bishuga mami bikola ebiyinamuko kaseera g'okiyitamu n'olowooza nti biwedde bitereka obusungu bibanga gundi ngamiya okitegeera kaakati gulowooza biwedde kumbe ebigambo byekyogera eyo kikolima kikola kitya omuvubuka twagenda okuddamu mulabanga embeera yeeta ekyasinga okunsesa wali saga eri eyaliwo andi kyavayo ne kigamba mbu Bruno Kewasi waddakiika wa second tewali nekyamuswaza kati Bruno Ke bamubuuza n'agamba Vanessa namukulira omudaala gwa chapati kati nampa idea nangamba tukole omudaala gw'embizi Vanessa alaika muri wa Nikodo umuntu wa Nicodemus mu byonna omwana omuwala lotandika mbu tukole omudaala gw'embizi by the way I don't know Bruno Kenga mwana by the way Vanessa oya mugezi yana ideas ezenjawulo kubanza omudaala gwa chapati bwe namalo gukola nantangaza munanga ate bwe tukole omudaala gw'embizi ekintu batu kitadde no kimenti mu business simayina abantu bameka abalowooza ku midaala gy'embizi
nesebe ekyo kiba kirowoozo sejjoloola naddala nga kiva ku mukazi wangamba abagitunda bakola bati bannange wano osangawo bwe kati ng'ekiri emabega anti omanyi n'abagirya kizibu oli okulya kiro emu era bw'abanga talina ssente alya kireezi bwavu gundi nebuuza abali kuno batuwa obujulizi tekkusa ekkusa abakatuliki bali embizzi ennamba ekibalemesa nsimbi naye omusajja bw'afunamu akasente natemesezaayo bukiro bunaawo ne mbuyisaamu ate jjukira teba yokka mubaamu ebiboga ebinyaanyanya amatooke omuntu n'alyoka aseetula amatooke gaayo bookya mooke era bikabwetuuka mu lubuto oba ekola etya watuukira okulya kiro 4 Vanessa yalina idea bakola omudaala gw'embizi naye bakola bantu abo bakola mukatuliki yategeera abaana banyumiddwa ekivulu kya misaki alina oluyimba lwabasudde lwe yayimbye alina segundi layini eyo gwagimanyi layini eyo basudde yagenda n'ayimba mbu ayagala nnyo okumwenya naye ng'atya okutiisa abantu anti buli wasuulako simayira abantu bayinza okukoona ani yali yamugeregenya yatenda abasudde obubi yamutendanga omusajja teyali mubi yali yabijjooyo layira aye naye yali akimanyi yali musajja mubi nnyo ng'era akyenyumirizaamu naye yali muyimbi mulungi nnyo era Golden Papa akayimba ako yakatuddemu bulungi nnyo bannange yayimbye akayimba ko nakataddeyo wano abali ku Megaton mugende mukebere ku misaki gyali eyo ng'akooloobye naye bannange tukyali ku kampeyini ya mukyala wa MC Cat ono eyamulya anti omukyala yeyabwebwena nammwe mwenna back in time nalaba omuwala nga yeepikira Bruno ke amugamba nze n'owondi amulumu ne bwonkubamu bulumu bwe guti bali eyo beegomba abasereebu bano kati wuli gundi mulwadde onaani Faith kati wuuyo yagudde mu kiwuka in fact yakyesuulamu ate n'avaayo n'akyenyumirizaamu n'apositinga bannaye kati sinaye mumaze ekiba kibe yali ayagala kulumya fiye kati ono omuwala tewamuwulira audio tewagiwulira eyanga yepikira gundi Bruno K nti ne bwamuddamu buzzi naye bannange Bruno namugaa kati ffe nga omanyi basereebu ffe si byangu naye kati osanga basereebu abangu n'okunyumiriza no sereebu alina abaana 40 naye nga temumumanyi ali awo ayimba nnyimba ze basinga okumanya wizo naye basereebu gye bali baana 50 kiri mu kadongo kamwa naye ate balaga mafini ennaku zino ebakaaye buli gyagenda asimbayo omuti bali ku mulanga gwa kabaka kuuma obutonde kuba kati n'erinnya Vanessa bannange nalitya naye kyana kirabika bulungi amabeere gaakyo ngalaba kwekiri kigumivu bulungi era kyo kyaleetedde Faridah okutyamu in fact Faridah alabika ale kati njagala Vanessa afulumyeyo akatambi k'obuseegu kuba buli afulumiza akatambi k'obuseegu ali bulungi okuggyako nakankaka kati nakankaka yali alaga kati desire luzinda aliwo naawe okufulumya akatambi k'obuseegu olina okumakinga sure nti juice na munagaali ebintu byonna nga wabikola nabana akatambi akasinga okunyumira kamathake nze ka desire yabulamu teri katambi mathake nawo kyanyenya yanyenya animal gomanya omukyalo okunyenya animal negwe gundi oyo gundi kino ekikazi cyane kidesire luzinda ddayo bulungi olaba akantu mwe kalimu akayivu naawe kikayinza okubulayo omwana yakoonangako bwati Justin Nantume bino byayimbangako tebalaba Justin Nantume byayimbangako wano ensulo ne zifukumuka era omwana oli ne bakumuteganga poloti oba otomedde ziba ntobazi omwana yakoonangako bwa era akyasinza okuba successful mbataddeyo obutambi ali successful ne mu life kati ali bulungi ono omwana gundi ono owabukedde Esanyu Robina tekalabika nnyo naye engeri gye yakabanga bulungi ne movement season ez'omubiri zaali za ddala Yes, that is Bruno K for you. Faridah Nakazibwe Vanessa babadde wali mu kivulu kya Mesa Kisemakula ne tubalabako nga bali bonna jo nti basuka ne babanga beyogerera ebisongovu family zonna tezikwatagana nga Vanessa ayogera bingi naye nga Bruno K ayogera bitono lwali lungi abasenga ne bavuma Vanessa amabeere ne bamuvuma ki nayo naawe batuddeko ku meeza nze kyemmanyi Bruno K akyakavula
eyalya nze ndiko okusuwambwale kati nga kyekigaana okulya maama w'abaana kirina amabeere erinywanto zirabika zezo zennyini sizakuyiyiriza omanye eriyo obunywanto bannange nze n'obubeera obubi buntama saagalira ddala siyinza nakkayonka naye nga bannange mugende mu Shafik Property Service ettaka poloti etandika ku miliyoni 2.25 ku 5 eyo bakwerako ensawo za seminti 5 wateeketeeke bulungi bali wali empigi Kabasanda ate ofisi zaabwe ziri Mutunda Kisigula along Bunamwaya Road mukubire ku 0754949325 oba 0788945753 ye Shafik esimu agikwatirawo ajja kubeera nga akwera ddala bulungi balina poloti n'ogenda waggulu 5 ku 10 25 ku 10 neyiika gwe kyoyagala ogula poloti zo 2 zensawo za seminti 10 bano baaji bana naye bannange ng'ate Shafik